emmeme taterera ekwagaza mukamulirwana nkumulirano bannanga amaddwa amangi gakulese ennyama munju n'olulunkana kumukene bwentyo bwentandise nga ngezaako kulya mundagu naye nga siyimba anti byayonoonese dda omusomesa omu akwatiddwa lubona nga alina omuyizi gwayagala okuteeka mu luyimba lwa Kenzo olupya practical gwenfunye nzi practical. So omusomesa asenfuma akwatiddwa oba yakwatiddwa olunaku olw'eggulo. Ekyewuunyisa mu musango guno bagenza okumukuba pekiseni oba okumuyaza bakizudde nti omusajja omusomesa yagenze okulaba omuwala ono ng'alinamu n'obupiira ziyite Condom. Atambula agaludde ng'ensanafu mu mbeera eyo mu njogera endala osobola okugamba nti the guy who was ready for the action. Kale nga tuvudde mu lwali omwami era nga musomesa okuva mu ssomero lya Hillside Mityana ye yakwatiddwa olunaku olw'eggulo era kyaddiridde okubeera nti yabadde aperereza student gwasomesa bagenza okugyayo ekifaananyi kya student nga kitiribiyita kikola kitya kisikiriza omusomesa nga ye bwe yabadde ali mbirowoozo bye. Video soko giweka like nsobola okubanga ndukuseetulira mu butuufu bwalwo. Bw'omaze okubeera ng'ogiwaka like kijambako okubanga edduka ku misinde egy'amaanyi information etuuka kwoyo sekinomu abayagala ogiwuliriza n'ogiraba mukadde. Twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu bw'oba omaze obeera ng'osubscribinga kukwata mukadde kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all notification ku simu ku computer ne ku tab ojja kuba ozifuna bulungi kisinziira gadget ki gy'okozesa. Kakati kigenda kuba kya bulyaza amaanya bwe sikuwa story mu butuufu bwayo nenjikuwa mu ngeri y'okusudya. Kati katusooke tugiwe mu butuufu bwayo then tugireete mu ngeri gye mwagala. Omusomesa yabadde akwana omuwala gwasomesa oba omuyizi gwasomesa era nga omusomesa ayitibwa John Senfuma. Abadde asomesa omuyizi gwe yabadde agezaako okusendasenda mu ngeri y'omukwano ku ssomero lya Hillside Mityana. Era mu conversation ezasharingiddwa ezibadde ziraga omusomesa n'omuyizi gye babadde bakwataganamu butya bwe batandika okwogera ku nsonga z'omukwano n'amaloboozi mu chats zaabwe obadde osobola okukiraba lunwe era lwatu nti omusomesa abadde akwana omuyizi newankubadde mu messages kiraga nti omukwano gubadde gwakatandika butandisi. Bw'obeera weetegereza chats engeri gye baziba chattinga kakati tezaalwa omukwano gwewala omanyi bagamba guluma. So n'omusomesa John Senfuma gubadde gumususseeko bwe kityo n'asaba okusisinkana omuwala era nga ne message zasindika ku simu omuwala gy'abadde ayogererako zimusaba personal number ye eya Airtel amutereka akasente omuwala atambule okuva ewaabwe agende ewa Senfuma teacher era nga Senfuma abeera Kayunga. Then omuwala n'akiraba nga tekigenda kusoboka talina bw'agenda kuva waka mu lujja lw'abazadde agenda asisinkane omwagalwa ali mu muperereza Senfuma John. So ekirowoozo omanyi bagamba sitaani ayambako nnyo abateekateeka okukola ebibi. Nabwe ekityo Senfuma n'akuba pulaani ey'amangu the next day n'atexting omuwala again n'amugamba nti ayagala okumulabako n'akiremerako. Omuwala naye teyali mubi n'amupromising n'amugamba nti leero tekigenda kusoboka naye enkya osobola okujja kubanga abazadde tebaliiwo ne anti takola ki taliiwo. Okumanya era obwenzi kibi. Teacher w'omuyizi n'abuuza omuyizi nti tewali banneiba banaatulabiriza
omuwala n'ayongera n'amukakasa nti ewaka wali safe gwe jangu anti n'abazadde tebaliiwo olunaku lwonna so tujja kufuna obudde obulungi. Nkunyumiza emboozi eno gwe omuzadde ampuliriza oba gwe omuyizi andaba atannadda ku ssomero oba gwe alina omwana ow'obuwala ebyabaddewo ng'omuyizi n'omusomesa bagezaako okukukuta naye ate omusomesa n'atakozesa magezi gamala mu bwenzi bwe okusobola okutuukiriza ekikolwa ekyababadde embwongo bombi. Era tezaaludde olunaku olw'enkeera omuwala lwe badda promisinze omusomesa John Senfuma nga lutuuka nga yessamudde ne kuva Kayunga ng'ajja ku kibuga. Atuuka bamuggulira. Kati awo process eyazzeeko awo teri yagitegedde okujjako okuddamu okuwulira emiranga okwegayirira n'okulowooza nti Mukama amuvuddemu. Senfuma John omusomesa ng'amaze okukwatibwa bazadde b'omuwala omuwala be yamupromisinze nti tebagenda kubaawo anti nga naye bamupromisinze nti tagenda kubaawo baneiba ng'omuwala yamupromisinze nti nabo tewali agenda kumulaba. Kakati Senfuma John omusomesa ajjazigwamu bamukaba siikuluyiseeyo olwamukutte bamugambye fukamira obadde ononye ekiwano ng'ate asobola okunnyonnyola omuyita otya ng'akyasobola obinnyonnyola obadde ozze mukole ki nga John Senfuma asobola obinnyonnyola bye mbanyonnyola nti nedda. Tezaaludde empingu nga zisooka zinyweza emikono bamubuuza emyaka gye aginnyonnyola nti alina 38 wabula ku poliisi kitegerekese nti omwami ono alina emyaka 40 era ebimu ku bye bamusanze nabyo ku poliisi bagenze omukubaakubamu awo okumukyekera olulimi lwa ghetto ng'omusomesa yabadde ne condom ekika kya kiss condom oba yabadde n'obupiira bugali mpitawa mu nsawo ze ng'akamu ku kabonero akalaga nti yazze mu lutalo ng'agenda kutabaala. Era mu nsawo bwe bongedde omufuuza ne basanga ng'alinamu n'ennusu 100 olw'eggwanga Uganda. Then kajojijoji w'ebibuuzo ku poliisi akyagenda mu maaso bakyawuliriza ku musomesa ono. Ye omuwala ayogerwako ekifaananyi kyafulumye kyataddewo ebibuuzo ku mitimbagano mu bantu ab'enjawulo ku ndowooza z'abantu ez'enjawulo nti abazadde badde mu vidiyo boogera bagamba omuwala wa myaka 12 naye ate abalaba ebifaananyi bali ku interpreting emyaka gy'omuwala mu ngeri endala. Ekyo kye kimu kijja tuzzaayo ku scenario ya Pretty Nicole emyaka gye gyabuzaabuza nnyo abantu era kyatwala akadde kawanvu okukkirizisa abantu Pretty Nicole emyaka gye nti gyegyo ate mpaka bwe baalaba nga yakatuula butuuzi P7 ne batandika okukkiriza emyaka gye. Kakati bwe kibadde ne ku mwana ono nga akyatinga n'omusomesa nabamiitinga naye kati ensobi we yajjidde ekikemo kibaawo n'okukemebwa kituufu kubaawo naye omusomesa osinziira otya mu ndowoozayo n'ogamba nti ngenda kwebaka ku muyizi naye mwebakirako mu maka gaabwe olw'okuba omwana nkakasizza nti awaka wali safe ate n'otakiteekana mu birowoozo byo nti watya ennyumya na mwana wa maama wa mwana omusomesa n'afuna ne confidence ekikonfide n'abuuza omuyizi tewaliwa n'atudisorganizinga mu nteekateeka zaffe then omwana n'ayongera n'aggumiza
nti no one, don't worry, ewaka wali safe, jangu abazadde tebaliwo ne anti taliwo. Era still omusomesa ono ne kitamujjira mbwongo kulowooza nti naye wenfunira amagezi agagula kiss condom nziteeke mu nsawo, lwaki siwala banyamuwala ono ne mujja wano ewaka ne mutwala ebbali. Na at least tukwebazaako ekyo. Abaana b'essomero bw'obanga kituufu bonna obadde bakulu, obadde nga obakuluusanya ono si asoose, nga obakuluusanyiza mu mbeera ey'okwambala obupiira, awo nkuwa credit ng'omuntu kubanga obadde oprotectinga obulamu bw'abaana newankubadde obadde okola ekikolwa ekikyamu. Ekyokwegatta kya buntu, ekyo kyekisooka tukkirizwe tugaane, naye profession yo tekukkiriza kwegadanga n'abaana b'okola ki b'osomesa. Ekyo kyoliko tekifaanagana nga bosi eyebaka ku bukozi we, kubanga bosi okwebaka ku mukozi wo ekyo tekiina tteeka mwe kikola ki mwe kiri. Naye ate omusomesa okwebaka ku muyizi we, ekyo kiina tteeka mwe kikwatira ne kikusibisiza ddala. Then ekintu ekirala ekisinza okunsanyula mu nsonga eno kwe kuyita Mukama Katonda wange nga Mukama taliwo. Senfuma John we yayitidde Mukama Katonda wange nga Mukama Katonda wate ali mu nsonga za naamu. Ali kwetegereza naamu, lwaki bannayuganda bagicomplainingako nti tebannagifunamu. So kate Senfuma yewe yabadde amuyitira ajja amutaase olw'ensonga z'amaanyi g'ekiwatu. So akatambi mukalabye mu ntandikwa era ndowooza mulaba obulamu bw'ensi engeri gye bukyukakyuka. Abasajja feelings tuzikakkanyeemuko, kyekyamazima zikakkanemu. Then n'abazadde abaana mbawadde eddembe erisukkiridde. Omwana alina essimu, omwana alina kompyuta, omwana atambula, omwana ayambala bugoye busikiriza basajja. Okimanyi omwana wo wamunywesa biyogati, omwana wo wamuliisa kugamba ali awo omubiri gwa myaka 19-22, emyaka gy'omwana emituufu 12. So abazadde nammwe mwetaaga muddeyoko ku musingi gw'emabega. Bakyabaliira nnyo abaana bammwe, ekyo kyekisooka. Bakyarepinga abaana bammwe, kyakubiri. Bakyabuzaabuza abaana bammwe, kyakusatu. Tuddeyoko ku nnono z'edda, abaana bambale bulungi. Osanga abaana b'essomero ab'ennaku zino mu luwummula nga luno, mutuufu n'otunula n'olaba omwana kirina omubiri musitufu ng'omusajja butonde, otandika okufuna ebirowoozo ku mwana nenga omulaba ng'omuntu omukulu. Omala kola nsobi oba onaatera okukola ensobi n'ojjukira naye ono omwana alina emyaka emeka. Omwana n'akugamba nina emyaka 15. Awa gwe naawe bazadde bo baakulimba emyaka olina 28. Omuwala naye muli atandika okuwulira ng'akula, yakula edda bwe yeetunulira mu mmira alaba ng'omukulu. Bw'ajjukira ebigambo omusajja byamugambye nti abazadde baleka baakulimba emyaka bakuumirawo, n'agezaako okuwagguuka mu mbeera emu oba mu mbeera endala. So ebyo byonna bya bwegendereza. N'ekirala abazadde abalina abaana ab'obuwala, abaana bammwe mbafuule mikwano gyammwe, mubeere ba best friends b'abaana bammwe okusobola okumanya moves zaabwe, kubanga omwana bw'abanga gwe best friend we asobola okubuulirako. Oyinza okwesanga ng'ono omuwala abadde best friend wa bakadde be nga yababuuliddeko nti musomesa nsumbuwa. So abazadde ne bagezaako okuteekawo obukodyo obwo basobole okukwata omusomesa ono. Era bwe kyabadde kisoboka okuba nga kaabadde katego ka bazadde nga bakolaganye n'omwana bakwate omusomesa. Sinakindi ng'omwana abadde aludde ng'asumbuyibwa omusomesa ono. Kati omusomesa ne bamuteeka mu katriiki ako era Trump n'emuyoola. So kisoboka, naye ekyo kisoboka lwa mukwano gw'obeera olina n'omwana.
ng'omuzadde abalina abaana ab'obuwala musobola okutegeera kyentegeeza. Then naffe abasajja abavubuka tukome nnyo okutunuulira abaana abasagalasagala. Ekyana bw'okitunuulira nga kisagala mu holiday, kitunuulire empola. Oddemu otwale akadde okyetegereze nga abaana basoma, okakase nti omwana oyo tali mu uniform. Bw'okakasa nti omwana tali mu uniform, era beera mwegendereza, totuukira mu mwana mbw'oyagala mukwana omubambire lumu. Nedda, baako b'obuuliriza. Tuzeewo enkwana y'edda. Enkwana y'edda walaba ng'omuwala ng'olina kusooka kubuuza kiwala ekyo kyawa kyani, n'ofuna olugambo information, ogenda okumanya gy'otabaalira nga wali safe. Abaana baddayo nga 5 omwezi ogujja ogwa February ku masomero. Bamaddu mangi balina okimanya nti atayo business erudda ka fees tunoonya gwe tujja mu fees w'abaana abazaayo ku masomero. Omugezi ategeere empale ginyweze kyensobola okubagamba exclusive. Tuzikutuusaako mu mbeera yonna, era ng'omukutu guli ku Vika exclusive video giweka like, ensonga zigenda kubeera nga ziggwa. Okay, emboozi yeeno bangi bawe eya Senfuma ne nani ano omwana yali yasavingako Mr. Senfuma John nga lyerinnya lye yasavingako but teacher Mr. teacher. Kati conversation yatandika, instead of spending money on hiring a room, why can't I give it to you because you need money? Mr. Senfuma nga yagamba mu kifo ky'okukwata akasente tupangise room olwayogera ku lodge, lwaki akasente sikakuwa kuba akasente okeetaaga. Era Senfuma musajja mutetenkanya n'ayongera n'agamba omwana, I'm going to be off now. We shall talk later cause I'm going to be somehow busy. Naye send me your Airtel number before I go first reply to the messages. Namugamba ngenda kubeera busy, tujja kwogera edda. Naye so kompe number ye ya Airtel. Namugamba omuwala, call me on WhatsApp. Era naddamu namugamba, my number is off, it's not registered. Omuwala agambe namba eri off, kitegeeza baali banyumiza ku eno, baali badde banyumiza ku messenger. WhatsApp? No. WhatsApp? Yes, it's WhatsApp. Namba teri registered. Waliwo abamu abalina line ngaffe nga zibanjibwa, batubanjakeo weewole. Kati ng'omuntu olina mugamba enamba teri registered ku mobile money. What are you? Ate oba mbwetaavu bwazo. Wamma omwala Mr. John Omusomesa n'ayongerayo n'agamba, answer that one. Are you safe at home and in a gate? Ko mwala, yes, but we have neighbors. Ko Senfuma, they can see your visitors. Ono bwenzinga obadde ku level nene. Senfuma awa musajja alayika mutetenganya. Abuuza omuwala nti ewaka oli seefu ne ku gate? Omuwala amuddamu amugamba nti yes, ndi safe ne ba neighbors bali safe. Omusomesa n'amubuuza, they can see your visitors, ba neighbors basobola okulaba abagenyi bammwe? Omwana yamuzeemu oba na voice note. Namala Senfuma n'asindika n'agamba, and you are free, nobody will disorganize us. Okakasa tuli serious, tewali n'omu agenda tutataganya oba enengombe nevuga ku gate. Omuwala munange n'amuddamu yes, but what time? Abuuza. Senfuma agamba, I'm coming, direct me. Senfuma ayagala bamulagirire. Omuwala amugamba, Kyebando, Elisa Road, there is a church called Jericho Church. Opposite road is Mulondo Road. Namuwa direction bulungi nnyo. Ntolaba otuuka awo Ekyebando awo
ku Elisa Road nti kati awo waliwo church eyitibwa Jericho Church nti njiraba opposite wa church awo waliwo awo oluguudo baluyita Mulondo Road ojja kuba otuuse omuwala n'abuuza can I record byempandiise nga nkulagirira tebimala recording ko omusomesa yes dear awo omusomesa abadde ayingidde mu katulampu ingini ekyamuse atandise muyita dear what are you omuwala alikodinga byesiri kuwuliriza essaawa zino naye nga bw'obyetegereza obulungi be recorded kutya Elisa omusomesa n'akonfaminga nagamba kutya Elisa nga bwe n'abankulagira negamba ku kalenda awo kuhamu omuwala ategeera omwami ategeera ko omuwala yes munange conversation nno gye mbasomera nga yeeyongerayo nga omwami abuuza kukyambuka batubulire mu comment section yao asomesa subject ki Senfuma ng'abuuza kukyambuka ko muwala ku Jericho Church ko Senfuma nga recordinga byessaawulidde naye biibino ndowooza mubiraba era omuwala nga naye amuddamu byessiwulidde nga recordinga nga Senfuma era naye nga addamu recordinga kati Senfuma abuuza do you know Kayunga omuwala agamba yes Senfuma abuuza what time are you planning to come omuwala yaddisaamu ki voice note kati conversation yali nene n'abuuza Senfuma can you sleep this side we can meet at Kayunga Trading Center omusomesa abuuza osobola okwebaka side eno kuba tusobola okusisinka naawe Kayunga mu Trading Center omuwala yamuddamu na voice note awo seconds 5 ne seconds 4 omusomesa Senfuma n'abuuza are you in gate now get me your Airtel number twogere send me a message on my number but I have a proposal. What are you? Your teacher wa fair. Our Gerard. Senfuma wa gwe. Acho mita Senfumita omusajja w'abaani. Kakati munange natero bimalayo nziruke nve wano. You are not in Kayunga. Which one? I'm in Kayunga. What of you? The one to call to. Can you give me the information using an audio? Omuwala na recordinga. Eyo waliyo obuzibu. Kati kyabika mu recording omuwala ayinawe omuwala yamugamba ewaka. Omusomesa n'agamba eyo waliyo obuzibu. Omuwala na recordinga. Senfuma enkeera nasooka amubuuzako hope you're doing well ko yeye hey naye munna naye mwana gwe when wila musomesa yabuuza naye mwana gwe omwana amuddamu when will I see you omwana abuuza naakulaba ddi ko musomesa you don't want olabika toyagala ko omwana mu bufunze kakasa naddamu n'abuuza tomorrow omwana kati wano wewali ekinyusi omuwala addamu aleeta pulani tomorrow my aunt will not be home I can come teacher n'agamba up to when omwana yabadde ready okujja yeeteekemu ejje services ze what are you omuwala teacher n'abuuza can it be at night oba day abuuza empere efumitibwe kumachi musana oba kiro omwala agamba ene because auntie is not available not around omwala namugamba empere oli waddemba okugisima kumacha mu misana oba mu kiro n'abuuza are you going to be alone at home ogenda beera weke ko omusomesa yabuuza omuyizi ko muyizi yes
Omusomesa n'addamu n'agamba can I come that side? So omusomesa mbusiru bwe yabuuzizza omuwala nsobola okujja side eyo. Yes, when you want to come. Omuwala n'amugamba yes, osobola okujja bw'oba oyagala. Ko omusomesa are you sure? Ko omuwala yes, tell me. Ko omusomesa send me your number. Ogwo ne guggwa. So eyo conversation gyoro jabbi bateerayo kaawo bedda bye mbasomera conversation kweri ku page basobola okubanga balaba. Naye tuvumirira ekyomusomesa okwagala okwana abayizi. Ekyo kimu. Secondly, tuvumirira ekyabazadde okupreparinga abaana bamwe nga ba appetizinga abasajja ab'enjawulo sina basomesa bokka. Thirdly, tuvumirira abaana okwagala okuganza abasomesa. Ekikolwa ky'okuganza si kibi ku myaka ki. Ekikolwa ky'okukola omukwano si kibi naye ku myaka ki. Era nga weetegese kyenkana ki. Ekyokusatu, singa ofuna obuzibu mu kikolwa ekyo weeteeseteese otya okukivaamu. Bazadde bo bali babasanyufu. Kyokola olwaleero bazadde bo kibawa essanyu. Gwe agenda okwegatta n'omwana oyo kyokola olwaleero singa bakikola mwana wo kiri kuwa essanyu. Tulowooze ku ebyo tusinkane mu updates eziddako. Senfuma John ali mu kkomera. Nze muwadde erinnya. Si Senfuma.